Aliet sikati gwate wabiga yoyoza toilet. Kwegamba mwana oli yafuuse ekirala lage simanyi. Yantabuseeko namubuukize. Oyinza ogamba nkulimba. Mukulu Bajjo kulika ekomera. Ate bannasibako. Badde nkola statement. Preparinga file ogenda mu kooti. Nawana bali kooti zo omusango ne bampa boodi ne nvayo kati ngenda okako n'abako. Ne bakuwabidde kuwaki ate? Bampabidde wa common assault. Abaye badde common assault. Kasomeko. Common assault, common assault. Yes sir. Ate gwe alien skin wabadde muwabidde kuwaki? Malicious damage, criminal trespass, assault, ne criminal trespass, malicious damage, assault, na attempted murder. Yes sir. Kati biwedde bitya mu ndeeyo? File bagi preparing agenda wa state. Etuvuddeyo ne mwakoze file ye tuzirese ku police bazitwala wa state. Era musango ogenda mu court sagala googerako nnyo. Osinga kuwagala alien akolere ki? Sina kyejagala kunkolera. Njagala kumanya twaita order from above. Mumala mufujjo. Namulaga nti ze Bajjo ndi malawudi simanyiire. Oyagala musiba? Mugambe njagala mumala mufujjo. Ngawe nali mumazeemu ku side ya street. Ne side eno njagala ndi mukole ki? Mubagunjulira aterera afuuka omwana omulungi. Mubaddeko mu kasenga akamu ababiri. Temwogeddemu ne alien mu bimala. Tetunabeerako mu kasenga mu babiri. Babaddewo abantu bangi ng'abazibu b'emisango ffenna. Bitulumye nnyo okumala kuba sina kye mmala naye amateeka ge galina okubimala. So kati okomawo ddi? Komawo? Ndooza 8. Leero 8 nkomawo wiiki ejja. Kale omulabi wa Bukedde olinako omugamba? Omulabi wa Bukedde abantu bawansimbe baza mwenna bambeereddewo n'abajjo ababadde ku sayidi yange n'abazze ku poliisi mwenna mbasuubiza obutabavaamu paka kufa ndi wammwe paka lwendifa kubanga omukwano mundaze mungi nnyo simanyi lwaki mugundaga naye nja kusasulira omukwano ogwo nga mbayirawo omubiri sijja kubanga kazi bwebasuiri ngenda bayirawo omubiri bajja omwana owammwe amanye ennaku yammwe ebaluma ate alawanirira enkyukakyuka ali ku mulamu. Eziganda bakubala babuleti era nga tebawulira okategedde bagamba ensobi zammwe tuzimanyi netutwala kubasanguza kitegeera ne mulemezaamu nnyo kati Bobi Wine ali mu struggle kalikola bwoti Bobi Wine oba struggle entuufu asooka akole bw'ati kati asooke ennyumba y'emagera agitunde adde ku level y'abo bamuyomberako ate so sente okukakasa mbuno sente azitunza ali mu struggle taziterese abeeko kyazikolamu nga kyabwerere eiza azimba oba akasomero nga kayo PE ku bwerere tumanye nti nno tagenda kusolozaamu ne kamooca batundewo ne bichi agitunde akole ebintu nga byabwerere oba sente azikasuke mu ppanga kati deni adde mu struggle entuufu teri mugaga alwanirira mwavu bakulimba biliyoniya ali mu struggle ya biliyoniya teri mugaga alwanirira munaku bobo kalina mbeera mbi fembeera mbi twagirwanyisa ne tugivaako boba embeera mbi gyokalina soka ne byonna byejjeko odde mu mbeera naffe yaffe tugikwale tugikuddize nze lisitwago yange mugitwale nange njibawadde. Bulldog amambo oyagala
oyagala bigayi bamugulire ennyonyi kati bamusondedde ennyonyi bigayi twakafuna obukadde 2 obw'ennyonyi tuli mu kusondera bigayi private jet era ekivulu kya bigayi bamulira Aliet Sikati ataddeyo ekivulu tugenda okulanga bigayi tubalaga amaanyi nti bigayi esaabayimbi ndagira ba promoter mwenna togeza nolanga ekivulu nga tekuli saabayimbi wa ggwanga omuyimbi tusigaze omu tumukwate ng'akati k'ekibiriiti bigayi bw'oba temusobola kukwata mwana oyo bulungi muve mu ndongo kettiva mu ndongo Abitex va mu ndongo bwe kibbala muva mu ndongo mwebabalunya muve mu ndongo ate musobola kuwa bigayi mirimu era teri kivulu kigera kuddamu kufuna bantu nga bigayi takyendoosinze ekyo kyogeranga pyara owa bigayi yazzeeyo ku yazze ngambe yagenze mu bigayi alina amaanyi gali yeti tabeerangako mu nuupu yagenzeyo bugenzi bigayi alina amaanyi gali yeti Sikati oyo bigayi tanyuma kutambulira ku nguudo za Kampala mbi amwana oyo Entebbe Express bagibulemu saabayimbi bigayi anyuma kutambulira ku red carpet bigayi anyuma kubanga atali ya Uganda alina okubanga ekyemisana kye ya Dubai asula USA afuka London mwana awalaba kyano yakasuku omwana oyo muyimbi gwe musigaza Eddie Kenzo okufuna bigayi olina kola appointment mwabayimbi ba federation zimajja mu Sensoni bigayi bamamagala mupangisa okujja okubayimbira mulina okupangisa private jet Aliet Sikati gwate wa bigayi oyo za toilet kwegamba omwana oli yafuuse ekirala lage simanyi yantabuseeko namubuukiize oyinza ogamba nkulimba gowamuwadde bino ebivulu bye yataddeyo namuwadde ekivulu kye namuwadde obukadde 5 wamuwadde obukadde 5 bukadde 5 atenze nnimba bigayi mayanjalo nolaba sente zenga buwulira ekyo Katonda yakikuwa era kyeki kyakuwangazza kimpangazza ogabidde abantu Jofule Sebulime kati sente bwoziweereza omuntu tosangula ma naawe nno kati onotera nalidde ekyemisana kya 5 ku Roots Ibrahimu Mayanja so reason Bajjo Jinja New Balance kwasigaddeko mmeka million 15 katomanyiranga Bajjo nze nasoose okubukinga bigayi ne bwomukubira essimu kubanga nalabye nga ekivulu kya Busoga wano ekyebugembe nga saabayimbi takyendoosinze Busoga wano yeriko kati abantu bayinza okizira era so tata bigayi tusaba otusonyiwe singa ekizibu kya Busoga nga 3 December era ye muyimbi omutulinayo bigayi David Lutalo Kamilioni Cindy Shiba ne Palaso namulese Palaso mwaddingana Palaso kati ye muyimbi aliko akati bigayi olunaku olw'eggulo wabaddewo ensiitano wakati w'omuyimbi Patrick Mugamya amanyiddwa nga Aliet Sikati omutegesi w'ebivulo Andrew Mukasa amanyiddwa nga Bajjo ngenda byavudde ku Aliet Sikati okulumba oshingbi ya Bajjo esangibwa lwafu mugombole Makindye n'akoonako n'emmotoka ye okusinziira akatambi akakotiddwa kalaga nga Aliet Sikati oluvannyuma lw'okukola ekikolwa kino omukubi w'ekifo yawaliziddwa okuba amasasi emmotoka ya Aliet Sikati n'etula omupiira ogw'omu maaso ye Bajjo yasize okugyayo Kamulali n'afuira Aliet Sikati ne Kabadi Ibrahim n'abalabi byabadde nabo nga wayise akabanga poliisi yaze neekwata Aliet Sikati ne Kabadiya kyokka tebaabatote kati poliisi ng'eyita mwamyuka omupangisa w'emukampala n'emyalo lukoyesigire kasiza nga bwetandise okulunyiza ku nvi egyabaddewo embeera ezo zonna tuli mu zinoonyerezaako ey'emmundu nga kwotadde n'okuba nti no tunoonyereza kyokuba nti no bakoonye emmotoka y'omwami Bajjo nga kwotadde n'okuba nti neyabadde alumbiddwa okuba nti naakubibwa owesigire ategeeza nti mu mbeera bakutte Kabadi yagalibwa okuba omukuumi wa Aliet Sikati waliwo omwami gwe bayita Kabadi Ibra ng'ono y'omu ku bagalibwa okuba nti era yeyenyigira mu kukuba era niwabeerawo n'okukoonebwa kw'emmotoka y'ekyawaliriza sikaali yabadde akuumawo okugyayo emundu owesigire ategeeza nti bayise enjuyi zombi ezabadde mu kavuyo kano okubakunya era nga bwebasiibye ku poliisi ey'Ekatwe nga emisango bwe ginaaba givuddeyo nga tukanyiza n'abawawaabirwa tujja kuba tuweebuuza ku DPP ategeeza nga batandise n'okulunyiza ku ngeri Bajjo yafunamu paper spray bwe yabadde afuira amulumbye beerawo emitendera omuntu gy'aba alina oyitamu okufuna ekintu kyonna kyayinza okukozesa okwekuuma so bw'abanga emitendera eyo gye yagiyitamu bakkirizibwa okuba nti asobola okwekuuma awo ensaaliko okuwabula kwakoze eri abayimbi okumya okunyigira ebikolwa ebimenya amateeka ebikolwa bino tuzze tubiraba naye nga
abayimbi bano oba abantu bano bakozesa nnyo effujjo ebiseera ebisinga ng'omuli okubanagana era nga kwe tusinzidde okubasaba balekerawo okozesa eryanyi nga balina ensonga ze baagala okugonjoola ebitagenda bulungi. tuwayizamu n'abaye ne bannakatemba ne bategeeza nti ekyabadde kiraga kikolwa kya bugonjofu. yakyokozza munne gwe bakyokozza okyeva tuyinza obutabiddamu nnyo naye essaawa zino obulamu bw'abantu obuli at risk twalabye abaana abato. Ne promota kye yakoze okulagira omusirikale akube emmotoka amasasi tekiri mu mateeka kyo kirina kuba nga kigenda na mu kooti immediately. Mwe muyetaaga munne mutuuse mu mpisa kyokka. Nabadde njagala nnyo Alien Skin abonerezebwe wabula wemaze okumulabako olw'eggulu lwa kaakati n'ayogera n'alaga nti nno yeemenye. Omanyi ffe tulina omutima ate okusonyiwa neŋŋamba ate bw'abanga yeemenye munnaayo bamusonyiwa. Criminal trespass, malicious damage, assault, attempted murder. Kisebo. Kati biwedde bitye mu ndeeyo. Fayiro bagiprepare agenda wa state. Ebivuddeyo lwemu akoze fayiro ye tuzirese ku poliisi nazitwala wa state. Era omusango ogenda mu kkooti saagala gwogerako. Isani Mutyaba ne David Sikemye bakusakidde eggulu eno lwa Bukedde TV.